kabasujako niba babasudde omulabe omwana wanitekamu atali makutusubirayo mulala wali mulala mukadde wange nedda mbadde njagala kusaba kumedi akayimba bakera batya waliyo basudde basi dunia tujjaka kuba akobulwawo naye tobumalayo Paramenti yaffe ekitesese ebituma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa mukaaga eddoboozi y'omuntu wa bulijjo palamenti yaffe ekutuusibwako beezakkerezi abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa lweza ku lw'entebe essimu noti 779 655 664 akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka ne bibaamu amasavu ne bwenyimba ku bya kolono gyamu mazina bannange bwe ndibaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebinkanakana kyo kimanyi nga wadde baagereesa nti awakula ennume naye bukyanga kayira abawompawo yasika fabaddabeera twajja nabyaffiira b'ennaku bambi ebibye yazikwala by'okolo lwennyini nange wento bwendisaliza abanjagala pulo ambuliza 8 oli ku palamenti yaffe musazi wa kabaka medi sobaze kuza kumajagala leero siyinza kuddamu kwate kwanjulira ebibuuzo biwulidde tweyinzukulu wa kayiira honorable mukulembeze Robert Kyagulanyi tulina olunaku olwaleero bekikoze 2 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya tuzimunenera ebisinza ojuliza leediyo nekibwa yaffe ebijjajja abebaza bemere esobodde okuba nti okola okweteekateeka okumanya ebikibi bigenda mu maaso nsereko medi erinnya lyange mukulu waali saba Kyagulanyi otuliza se neyanza sanyuse nnyo sanyukidde ddala abaganda bange Edifoni bamaama ne bataata abato bange ne bakulu bange batuwuliriza nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Emugulu omusajja omuzirambogo omubanda wa Kabaka neesiimye nnyo era nsanyuka nja kusooka kwebaza management naawe medi munnange olw'okumpita guno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera kweno program enganzi palamenti yaffe bukyanga mfuuka member wa parliament era wegiri nzi sipiika waayo ngera nga bwe sipiika sebo Mr. Speaker we bali kunkyaza mbadde no neesunga nnyo okujjako ku programu eno mbadde nga njiwuliriza era nsanyusa okuweebwa omukisa nange okubeerawo leero tuyanze tewali kubusabusa eddoboozi lyeryo lya omuzzukulu wa Kayiira Honorable Kyagulanyi Ssentamu wali tugenda naye kumala essaawa endala 2 nga twogera ku byobufuzi n'ebirala bigenda mu maaso muli okusobola okukukyaza takisobola okuba nti okkiriza ate nkweyozaza okuba nti ogwamu mu bintu ebintu byebyangwamu sigobigwamu ebintu byaggwamu gumuli okusobosa nti okukolera ku CBS ate nga oli mukulembeze w'abantu Kyagulanyi yaani Kyagulanyi yenze ndi mutabani wa omugenzi JW Ssentamu yatulanga ekanoni Mugomba oyo nno mutabani w'omugenzi Yozefu Walakira yebase bubuule ate ne Yozefu Walakira azaalibwa Siteri Ssentamu yalinga mutabani wa Nabembezi ekanabulemu naye ate nga maama omulungi anzaala ye Muzirandiga Mangalita Nalunkuuma yebase Gomba naye ng'ekijja kyabwe kiri Busaabala ate no yenze naye nga basinga bamanyi nga Bobi Wine ndi mubanda wa Kabaka ndi mwana w'e Kamokyawo wenzaliddwa bwenkulidde nzaalwa Gomba mu Kanoni naye nkulidde awo Kamokya mu geto yaffe era mama wange nga bamanyi nga musawo kugamba dikyali wabakyali ndi mukwano gw'abangi ndi musajja muyimbi naye ate tuvuddeko emyaka kati gigenda mu 3 nalondebwa okubeera MP okukiikirira Kyaddondo East Constituency ndi mulwanyizi wa ddembe
saagalira ddala kweyita munnabyabufuzi engeri ekintu munnabyabufuzi bwe kyakyusa erinnya so njagala nnyo okweraba ng'omuntu wa bulijjo afaanana ng'abalala naye atwala obuvunanyizibwa nawe ng'okwenyigira mu kaweefube okukyusa eggwanga lyange okulifu lyeryeyagaza. Kyagulanyi asomye eki? Nsomye ebintu bingi nnyo simanyi kikyobuuza byensomedde ku ssomero oba byensomedde ku street. Nakugukira mu bintu bingi nnyo. Okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music dance and drama e Makerere University bantikira 23 nate ningenda maaso n'okusoma ebintu ebirala. Ndi student ngezaako okufuuka lawyer bali mwaka gwange gwa kusatu nasoma amateeka Cavendish University naye ate nga nyina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga. Kati nno obukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo ni musajja mukugu mu bintu bingi nkuba emiziki ni musajja muzanyi wa bikonde ni musajja musuubuzi ni musajja mulowooza. Ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana. Ebyobufuzi obiyingidde ddi? Singirangako byabufuzi. Toli munnabyabufuzi? Siri munnabyabufuzi. Oli ki? Ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako. Mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga? Saagala binyigira kubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi ndi mukulembeze era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi balina kuba bakulembeze. Nyina endowooza nti obufuzi bwaggwako dda obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge naye kati embeera yabukulembeze. Embeera ya byabukulembeze. Ebyokulembeze obiyingidde ddi? Mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi natwala obuvunanyizibwa ebyokulembera abantu bange mu ngeri bwetyo naye buli fomo noba okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo ne nesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency. Kakati nno bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno buli fomo obw'okulondebwa era mu bbanga lyerimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred, mwe muli ba David Lewis Rubongoya, mwe muli ba Joel Senyonyi, mwe muli ba Roy Semboga, mwe muli ba Dr. Ali, mwe muli ba Flavia Kalule, mwe muli ba Katana Benjamin, mwe muli ba Nubianwi n'abalala bangi ne twegatta n'ekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga People Power. Ekyo n'ekisinde kye kigenze kikula ne twegattibwako abannaffe abalala bangi naabwe twalinga twenyumirizaamu kya mukisa mulungi nti twamala ne tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino. People Power kisinde kiri registered? Tetuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregister tebasobola tuwandiisa tebasobola kuwandiisa kisinde kyaffe. Wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gyeri entiitiize ennyo era yaddukirawo mwabiraba ne bafuna ate nti kati tufunye balamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe. Ekyo n'okitambuza otya nga toli registered naddala obubonero bw'okozesa? Well sinze gamba munakitambuza muti ekyo kituufu nnyo Medi ekibuuzo ky'obuuza in fact mu biseera bino badde bakibuuza bangi abaffe kale tetukanyiza mugatta abantu bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero kika mugenda okukozesa. Ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ekiseera kyabyo kituuse. Obudde buweddeyo? Obudde tebunaggwayo. Emyezi giri 6 gisigaddeyo? Emyezi giri 6 gisigaddeyo. Kala gyokozesa ya myufu ojja kusanga abayipisi bagirina gawandi kala yaffe. Medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu tulengera mayiro 10 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu bakulembeze bannange amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba. Naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekaalinga kabonero, obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa abantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti tukirina kino kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected
nga ba disconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba oliawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnayuganda wabula bo ku promotinga kibiina kyabwe oba grouping yabwe. Ensonga lwaki ffe emyaka gino esatu gye tumaze tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki buli omu ategeere so okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe okugenda nammwe mufumiitirize nammwe mubisansulesansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya bwe mba njogedde amazima amazima ago mugongereyo nammwe mugabulire abalala kati nga gwe mulama gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde kati tugenda ku steepu eddako. Obuzibu bwa Uganda buli ki? Obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise emyaka 35 egiyise ziremu kiddemu kati. Ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem? N'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ekibuuzo ekyo zemu okimbuuze kakidde mu Uganda. Obuzibu bwa Uganda ne Africa alina okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza buyinza. Kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno. Obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu atabaatawa amateeka kitiibwa. Oba oliawo nze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka kigenda kubeera 35 nga bye baatusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo. Tekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda neefugwa abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe empawo gye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu. So bino si we cannot reinvent the wheel. Eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakumera mannyo ekyo bwe kyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe takitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana bo n'abazzukulu bo era bakwe answer yemu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira. Obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa enfuga ebaza obuzi emabega. So ekizibu kya Uganda by and large ye President Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abalyolyomi ey'abatuju ey'abatawa amateeka kitiibwa. Awuliza yagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze bana okwadde akalulu kino genda kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandise servant leadership okugyawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti no wa poliisi ajja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe Munnayuganda ng'amateeka bwe gamalagira. Ekirungi nti amateeka bagaffe gabirambika ng'omulamuzi aweereza ggwe ng'omusawo aweereza ggwe ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamalagira nti gwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu. Tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kaayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeebadala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga banyigirizibwa bangi so balinamu Kizzo Bagana Bobi Wine olowooza mukola research embeera ekyukakyuka okulembeze bwogera kwesigama ku ki olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga 5 bweze ogenda okutambulirako. Medi oyina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda omanyi Basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera ng'ayimba akayimba kakasambalyanda nze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gy'ekaji nyamba obutaseerera. Okitegeera lwaki ngamba bwe ntyo kuba ombuza ensonga nga 5 nga tamazima amatuufu ensonga lwaki tuwanika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ezo 5 ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita
the rule of law and respect for human rights. Twagala waberewo enfuga ey'amateeka nga amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Maybe nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kye kimu, nga bwe tukola omulimu tusasulwa kye kimu, oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki. Ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Maybe nga tosobola kujja n'otandika kutulugunya abantu, tandika kubakuba miggo, tosobola kutandika kubuza abantu mirembe, tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga, tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe bakola zaake, nga tosobola kujja n'onkuba miggo kubanga nkwesimbyeko. Yekyo human rights ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulire ebyobulamu. Ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala gikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga Medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abalodi, no, bakazi bannyoko bannyinaze, baana bo baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazze nga bagyogerako. Juzi baali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa. Tulina waakiri okubeera ne budget ebitundu 15 ku buli budget y'eggwanga nga bigenda mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amalwaliro gaffe mavundu nnyo. Tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15, abaana 300,000. Maybe olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda. Buli nnaku tufiirwa abasuka 10,000. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 3 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Naye omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo nekiva ku mawulire nekituba nga tekiva ku mitimbagano gya nsi yonna. Amazima ga Katonda buli lunaku bwe kuba kafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 3 egwa buli lunaku. Bafudde jjo, leero bafudde oba bagenda kufa banaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo. Maybe boda n'ekkuba wano oba nofuna accident. Amazima ga Katonda mukulu. Katonda bw'atazza bibi oba ogenda kufa. Juzi twali tukungubagira muganda wange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro lyoyinza mutwalamu, bamutwala mu kiriniki. So omukulembeze yali chairman wa Uganda Human Rights Commission Kagwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu kiriniki. So ensonga y'ebyobulamu Medi nkulu nnyo y'ensonga namba 2. Ensonga namba 3 eryenjigiriza. Medi tulina abaana baffe batusiba ekiwanyi nti basomera bwereere naye Honorable Ssengo atera okugamba nti omwana we basomera obwereere era ddala abasomedde bwereere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we minisita y'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulira omwana we b'omuzzukulu asomera mu Uganda taliiwo. Okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga. Ate bava statistics zitulaga nti abaana abasinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo no Uganda. Ne weesanga nga ffe tu exportinga ba maid, tu exportinga ba house girl, ate nga tu importinga ba doctor. Naye nga abaana baffe bagezi, abantu baffe bagezi. Medinzi obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyajinga kubanga bato eno bwebanga ya talanta nze musajja muyimbi naye si gwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentyo. Okitegeera talent is the only hope for Africa. Tulina abaana abasambi b'omupiira, tulina abaana aba talent ez'enjawulo. Zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambulula okusingako mu manifesto yaffe. Ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nyina E3 zendowooza nti nkulu nnyo zetulina okusimbako essira. Esooka bagiyita academics, eyokubiri bagiyita arts, eyokusatu bagiyita athletics. Nti omwana ono math 1+1 biology physics nga mu bwongo busaza nnyo bamusimba awo be bajja okubeera balooya baffe badokita baani ba engineer. Omwana owa athletics tumuseeke essira naye tumuwe ekitiibwa. Athletics mwebyo ebyemizannyo mwe tujja okufuna politiki, mwe tujja okufuna bamugabi, mwe tujja okufuna Andrew Fimbo Mukasa, mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo. Kuba abaana abasinga abamu babeera nga ebyo si buli mwana talina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna ba Mayweather, ba Tyson baani ne batuyamba. Eyokusatu ye arts.
Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde naye amazima ga Katonda mugulu Amani basudde singa yakulira mu ssomero nga liwe ekitiibwa arts ng'omwana mu planning of building omwana ng'alina kufuuka lawyer wakabi ne building omwana alina kufuuka sportsman wakabi ng'ona alina kufuuka artist wakabi ffe ba Bobi Wine mumanyi lwa music wange naye singa bantandikirawo ku ssomero tulina abaana tulina ba Chameleone tulina ba Moses Radio tulina ba Dax Vibes abantu kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba bwo building omwana bw'ozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo eyo nebadde yakusatu right eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga ebyomu ttaka n'ettaka okutwaliza awamu ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si enambulukufu obulungi kikunyonyola lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka saagala bannanga abantu balowooze nti Jesse Nkolokota Museveni eka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bwe tokubawo ttooki awo tojja kulaba mazima naye kati tudde ku byobulimi maybe ffe twasomera ku mmwanyi mu bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi kitaawe yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu zikoparativu zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi ate ensi yaffe nga gammedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisinga obugimu eno Uganda wano so singa tuteeka sente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale wekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasimu bakole ki bafune emirimu so n'ebyobugagga eby'omu ttaka medi tuli bagagga eno ensi sinjabu amazima ga Uganda ngagga nnyo tulina golodi tulina amafuta tulina biki byonna naye essengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira abo bwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mampakanyi genda obuulirize olabe tulina amafuta ano medi naye amazima ga Katonda mugulu abakulembeze baffe beyisanga bano ababbi b'obukuufu nti oyambala nekeresi ey'emitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bwagikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batunda amafuta gaffe ng'ababbi nali eyo France nga nyina omusajja gwenyumya naye nangamba you don't have a leader you have a thief kuba amafuta gaffe bagatunda nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe banamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba oba yakubira oba yakusatu mu bantu abaexportinga crude oil yakyenda mu 7 okitegera bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo no si yakyenda mu 7 yakusatu muba exportinga crude oil wali okirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament wali okirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno omukisa mwena bawoni nga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ediyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera amazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino sitera kufuna mukisa byogerako abantu eyo babeera batiddetidde naye bwendi waka kankyogereko bana basajja oiro waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda ng'ababbi tetulina ssengejjero bo balinga ndyaka affe eŋŋenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyenjagala okusendyayo 5 kwawuliriza omukulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne okutambuza mu eggwanga ensonga gyenjagala okusendyayo Amini eje n'ensonga 18 NRM neje ne 10 points program people powers zinaki munnange onsabyeko 5 singa onsabye nyingi nandimaze essaawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kyetwagala okukola naye tulina essaawa 2 zokka ate sira kufuna mukisa guno medi luno lwe lunaku lwensoose okukyazibwa bukyangafuuka MP myaka 3 so sirishuwa nafuna omukisa era kansabe ti nafuna omukisa omulala okuddamu okukyazibwa nsobole okutangaaza Obuganda naye engeri gyenyina guno omukisa nsaba onyambe ngutanye wakiri nsobole okutaanyako zino ensonga 5 infact nzikiriza 6 ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe medi eno Uganda terimu Baganda bokka terimu Banyankole bokka terimu Bateeso bokka
teri mu bakiga bokka teri mu bagisu bokka teri mu basoga bokka tuli bangi ng'eggwanga era ye yali ddiiru eyo mu 62 nga twegatta okufuka ensi kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti naye ne ngamba balance eriwa kuba kati ggwanga limu sina ggwanga limu famire emu onfuna bulungi ab'ekinywi bonna bavaamu be batufuga ekyo nno kireeseewo empalana okitegeera beefula eri abantu okitegeera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu kati nze nsaasira nze mpasa amakazi munyankole kyali wange munubbi okitegeera bakyali bange babasalirwa abasoga bakyali bange bakasiyano balugwala deputy wange kenyini mukyala mu lugwala twagala okola kye bayita national unity twagala okugatta ensi yaffe eyo nsonga eri mu people power national unity and reconciliation okitegeera n'okuddiŋŋana ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nyessira ensonga ya talanta maybe singa tupromotinga talanta zetulina wano eno ensi tusobola ogifula nga ensingo omanyi lwaki Jamaica yakabi nnyo kuba ba Bob Marley bagipromotinga kati ffe Uganda yaffe saagala emanyirwe lwa bubbi saagala emanyirwe lwa buli bwanguzi saagala emanyirwe lwa kutta abantu nti kati baseekaseese kakati bakoze no njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma njagala ba tourist babere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna sente tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe Uganda egenda kukyuka ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi okulembeze Bobi Wine okulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala mukyalo baagala kumanya amaanyi go galiriddawa disitulikiti zirimeka mu Uganda district amaanyi gange galiriddawa nga nze omuntu ne banno people kwa tuli bwomu kubanga munnange amaanyi go galiriddawa sinze kino tikiriwo amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power our power amaanyi gaffe maanyi g'abantu medi kasita tubabulira ekituufu abantu ngera bo wabalaba ekyaddondo bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu okay nga bwe wabalaba ekyaddondo nga wabalaba ejjinja ku mweru nga wabalaba ebugiri nga wabalaba erukunjiri nga wabalaba mu Arua era bw'ogenda okubalaba mu Uganda yonna amaanyi gaffe gali mu bantu tegali mu mundu tegali mu ssente tegali mu parliamenti tegali mu kooti tegali kuzire bitundu ki mwawulira nti people power ejjudde ebukadde buli wamu medi buli wamu tebiriiko mbu wano oba wano nkugambye teba eastani oba central kati nze kugambye twakusampolinga bawano ekyaddondo twali tulowooza nti basinga okuwagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda ebusoga ejjenja nekitokota nga sikisaanikire ne tugenda ebugiri wabiraba tewabiraba ne tugenda erukunjiri nekitabuka bwe twagenda mu Arua ne bagamba nedda ono tulina omutta era Mukama yazza bibi so buli wantu wegali fetwagala justice kalulu k'amazima nabwenkanya olyoka owulira embaga akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka y'akalulu electoral commission GRS ne government ne parliament enteekateeka y'amaami byabakama ne banne eyo nfu twagigaana era naye akimanyi onfuna bulungi mwami bwabakama akakakiiko bakayita independent electoral commission si Museveni's electoral commission onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti byabakama ne lwakoojo ne talimwa bagenze wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe muti okulonda ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana ezemboozi tetugenda zikkiriza era obuzo kiraba nti bafulye nnyo naddala okukozesa bannamawulire onfuna bulungi bafulye nnyo okukozesa emikutu gya radio okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election tewali scientific election naawe oli Museveni atidde bantu medi Museveni akimanyi nti n'olunaku lwe towandisa lwokka abantu bajja mulaga tibamukoowa dda ekyo yensonga lwaki nga tatugoberedde teka lyonna yangana okola omulimu gwange ogw'okuyimba galaba obuwagizi netujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti waba wabulayo banga bweriti abantu balina ogenda okwebuza ku bantu nempandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako bakakozesa tekamuka bwate twamugambye agende yeebuze ku bantu naye ate oyo mwami byabakama ne banne era bamaliriza banemesiza okwebuza ku bantu
nenga bamanyi nti campaign bwe zitandika era abantu baninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya babulako katono okusazaamu okulonda kuba batya goge mazima batya abantu era njagala bannayuganda bamanye nti Museveni abatya ensonga lwaki baleta ebyo bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbilioni 3 okugula radio milioni 10 bazigabire ki bazigabire abantu kibagule ne solar power akaluno kagenda mu aka scientific tokagendemu tewali kaluka scientific njaga tukanye tewali yo scientific kalulu medi ebi byakwewusa njagala bana Uganda bonna abampuliriza ano ku CBS bamanye nti tewali scientific election tosobola kunyinyonyola mbwa temukola campaign naye ate abantu baje balonde nga tebamanyi be balonda onyonyole mbwa kubanga waliwo obulwadde bwa covid njagala okujjukiza nawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba covid nga babuuka mufuna bulungi covid amazewa ne myezi kati gisuka mwena mu balwadde abasooka mwalimu nego yagambibwa nti wa myezi 8 twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo mukama kyatuyambye twakafirwa abantu bameka Abannayuganda bagambe medi tetunaba tewali yafu katonda atuyambye abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulo omwana gwe bayita Walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko so kitentegeeza tewaliyo scientific election muganda wange tekiriye people power tejajingiramu uliriza medi mpo mukisa ensonga eno gitanye tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera tetugoberera bya Museveni tetugoberera bya babakama kubanga tebasinga ssemateeka wa ggwanga nfuna bulungi abantu baafa twate omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya tosobola kuŋŋamba tuganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okubawa program gye baagala obaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo saawa zino waliyo lwali bino babisa mu parliament gyotula muganda wange babisa mu parliament gyotula nite babisa mu parliament taata nze ndi member wa parliament ono byabakama ne banne ne group ye bakwate kubo ne bagende wa boss waabwe n'abawawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulago ebebuzaako parliament ne bebuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaleero nga n'aba NRM nabo nga bibiwukyezza ne babiwakanya so ekyo yensonga tuleme kulimbagana ate nawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebeze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gyentulamu yennyini gye baawa ssente abaali bawakanye ne basindika basirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa ze jasirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate so Abannayuganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwekito bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi President w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament ebitundu ebisi okunoonya ababaka parliament kwabaka parliament kulina okutambulira nnyo amanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa ne mawu yakyogedde jjo ng'alunkinga anti munnange buli omu waddembe okwogera kyayagadde kunze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutya kwe naye nje mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe nti amaanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti birala byonna so newankubadde nzi kamakwogera nteekateeka okwesimbawo okuba president w'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya president ku ba mayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala nga abantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga ba candidate
betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna ngaba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe tuja parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga government gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abagala okwesimbawo era nyongera nange okugatta eddoboozi kakiiko ako bannange aka people power mwenna abagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi ekyetukkiririzaamu ekyo kyetukwatagane tufuwe okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola mutya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka ki era kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina obategeeza olina okugamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbeera nga nkuwabula wabula. Tewali mutawaana. Ya naye njagala nnyo bannayuganda. Badde mayite okola bw'omu mukola bangi. Ya njagala bamanye bino byenjogera si byange. Byabannaffe bonna tugenda kikola tutya. Nga bwe tubadde nga tukikola owulidde. Kuviira ddala nze ku example gye nasetinga ekyaddoni. Newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twawagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira nga wajema singa malayo nsasira yali wajema Asumani bwe twagenda wakasiano wadu yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino tegakukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano be b'endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kati enjogera eyo njagala kimanye nti ekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetuyina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegina kyetugamba era temulina tteeka limwetaaga tetulina tteeka lyetwetaaga lyonna okukolagana constitution yaffe egarantinga freedom of association yes kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okoseggulo twawadde tukungubagira afande Beero okitegeera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba awatali delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino so tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa korona olwa kino obyo byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande Beero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emiggo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Roy Semboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu so tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ng'owe ekitiibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo so obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe nitubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati gye bunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambulirire abantu tikati tukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu tubitulamu ne tuyisa resolution ne tusanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ku kitabo kyammwe kikulu ne mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje okisanga nti osanga constituency ezimu kati ono mujuuka waliwo nakifuma ono mujuuka ni wali abapapa w'abalala Kayemba wono naye wali abapipo wano mu Lubaga wennyini tulina abakandidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa Alozias waliyo n'abalala bangi kati ogende kikola atya kwaye Alozias ajja kujja Lubaga South nze nina kino
Kayemba je ono mujuka yimidde wano bwabudde president yenga azze wano nenajja nakifuma yije ogenda kikola oti ekyo nno kibuuzo kinene naye era njagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tadde mugenda kikola mutya kakati okusookera ddala ffe ngaffe tutuula bwe mubeera mulina ewaaba Kayemba waliyo bakandidate 5 bonna aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kana akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde wano okuba identifying ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambe wano olwedde Lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina bakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Khalid Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze kati tugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba president era enkola eyo nzize njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono musajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nekino bwe tunulira abalonzi bali bwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati no ye enkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP ngazize ku microphone izo ba MP tugenda ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi ne gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babanya obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza ogisusiza so Museveni bwanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twali nga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni bwanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okozesa okutuyingiramu otuyibuluza then batuwanguliraawo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe tulabe ani asinga okumanyibwa ani abantu gwe basinga okuwagira abantu abagamba kintu tukole analysis yaffe ffe okulonda tekunatuuka tusobole okwerondamu omuntu nga bwe twagala okikola ku president of course bangi buli omu alina obuwagizi obwenjawulo netulondamu asinga obuwagizi nga tugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana balala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi ekyo kyekigendererwa kyaffe naye era Medi manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezzaako okulungamya bano abantu naye ne balemwa nintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze ab'amaanyi nnyo okubalungamya Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya people power yennyini tuyinza okulema okubonabona obbakkiriziganya bwe baba balemeddwe okukkiriziganya era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda njagala okitanya Medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo ompulira kye ŋŋamba just twagala okubalungamya tulinnye mu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya batulabe nga tetukubagana mpawa kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa naye bwe bati bakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda so ensonga eyisemberayo ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza era mbagamba nga tuli wano ku CBS timubeetegereze nnyo baganda bange mwetegereze nnyo abo abantu abazze obeesimbirayo sigenda kuva wange Magere nzije wane Lubaga oba ngende e Masaka oba ngende Nakifuma oba ngende eno gye baziika Beni Kiwanuke wa Kayemba ngende mbabulire nti ono no kikakata kumwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi abantu fo mulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambe bannange tutuyuzaamu mu buwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitundu abamanye nti kyetwagala lyegwanga lyaffe bamanye nti buli bwe tutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzise waliyo essuubi nti mwe aba people power ne banno mwinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mukalukana akajja ngagamba ng'okusimbawo omuntu omu enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya ze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era obumazenga otulaba nga tutambulira wamu
ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tulina kusimbawo omuntu omu kuzengo tulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange ennyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulamwa era ne tukanya naye in principle kikulu nti kyetwetaaga okusimbawo omuntu omu ekyennaku nga bwomanyi medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo tuyagala okweyaba naye naabo abakwetolodde baba n'ebirowoozo byabwe ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso suubi lyange era suubi ly'abannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane naye era nzize nkibagamba nti oba ki fe twava mu ggeto nga tusazeewo tulumbye mu 7 bakadde baffe tubasaba batwegatteko tukwatagane kubanga ekiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. So mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunula bibya n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo. So twagala tukole ku kye tutakolangako, twagala tukanye eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali badde okugamba tumaze emyaka egisukkamu 2 nga twogerazaganya kuba mmanyi nti bw'otunuulya okulonda kwaffe nga bwe kugenze bafubye nnyo okwegatta naye bakikola oba oli awo nga obudde buyise balaba IPFC IPC kajuzi TDA twabeerangayo mu ghetto nga tugamba bannanga basajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana. Tetupulaninga kumenya bannayuganda mitima so nga bwetuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda era nga bwenze ngamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno, abamu tujja kukwatagana eyo maaso, abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule neffe tetugenda kusala speed nti twogera tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwa kuyimirira. Eddakiika ziri 12 zibaliko essaawa 5 tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba y'ebintu egyoli sobola tutuuka ku 0-4-25-838 osobola okubaako kyobuuza oba Kyagulanyi wange wano okulaba nti agusa ensonga ye nga bw'atundira ebintu ebitambula era nkwebaza munayo na gyoli weebale kuba nti okyalimuza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna ogenda bitambuza otya Honorable Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunyonyola okusinga awo kansooke nkunyonyoleko then okunyonyola okusinga awo banjagala nenkwasa baminisita bange. Ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe ggagga naye emikisa tegiri spread sijakyenkanyigabanyiddwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna. Jakuba example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule. Lwaki? Ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola funa bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zeezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukibwa ofuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training ofuna bulungi. Obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga. Lwaki tetuproducinga? Capacity y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono baproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa. No, economy yaffe eoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati ebyenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu. Maybe bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti nebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna bibyo tekiba tekimakinga sensi. Genda buli wamu, genda mu kibuga ebizimbe by'abaani, genda ku kyalo kyosulako kyennyini, genda olabe ezi kampani z'abaani, si z'amata si z'amafuta si zaki. So ojja kugamba nti no economy y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola kuyingiza omunafuyiza nnyo
nti ayina kufukamirira oyo ayina gwe noba nga owa ripooti nti tulina economic enkola mujja kubeera yabi capitalist nga oba katulete sente tuzigabane tukole tutya enkola yaffe enebeera tegenda kubeera ya kicapitalist tegenda kubeera ya kisocialist tegenda kubeera ya kicommunist egenda kubeera ya kirealist tugenda mu buli nkola okugijjamu ekikola mu capitalism bwe tuba tumanyi tino capitalism tufunamu okubeera nti abantu tebabeera tebebase ya bakozesa talanta zaabwe kubanga okola ofuna atakoze tafuna nga tujjayo element eyo naye nga tetuddira national capital yona giteeka mu mikono gya muntu omu tikakati wano bino byobulimi byasale kubanga mukanda wa president tikati kino bino ebyenjigiriza amasomero gajeneti kubanga mukazi wa president no tetugenda kola bwetutyo twagala tubeere with a certain level of capitalism and yes a certain level of socialism kubanga eggwanga lirina okubeera n'ebintu ebyalyo ebitongole ng'amasannyalaze oyinza otya okufuula UEB n'ogifuula nti ya muntu bajja kulinyisa amasannyalaze ku level yonna gye baagala unit mugigula sente meka medi tewaliwo ekityo tikyaliwo ekityo nga Museveni tanajja amazzi obuzzi basic utility ga sente meka so ebintu ng'ebyo ebimu binakusigala nga byaggwanga eggwanga ne lisigala nga liri mu control kyenkugambe nti eno tujja kujjayo kyetujjayo neno kitujjayo kyetujjayo tulabe ebikolera eggwanga ebisingaawo njagala nnyo oku engaginga bannabyanfuna kuba tubalina wano abasajja n'abakyala abagezi abalina experience abakulu naye abasinga bawaŋŋanguka ne bagenda bakolera abazungu kuba eggwanga lyabwe teribawa kyebasaanidde so twagala tubajje bonna tubagambe abaffe nze ng'omukulembeze njagala ebyenfuna nga bikolera buli omu naddala omuntu wa bulijjo njagala nga byakyenkanyi njagala bwe biti kati mutandika owandiika empapula batandika okwogera oluzungu lwabwe batuwe ansi entuufu oyina abamagye neetaaga abamagye nga olina emikwano gyo mu magye kwaba besimbye abamu bamagye bali ku general gwe oliireeya medi onokikolo ekyo medi eyo endowooza tulina ogijja mu bwongo bw'abantu ate mwe abanayuga mwe abantu naddala mmwe bakadde baffe ababeera ku mpewo ababulirizibwa obukadde n'obukadde bw'abantu mulina okuyamba abantu okumanya ti ab'amagye amateeka agagamba balina kugondera muntu wa bulijjo inenikesi fena tuli b'amagye nfuna bulungi kubanga amagye gakola mulimu ki amagye galinga poliisi galinga abasawo eyo uniform ya ggwanga eyo uniform yiyo eyo uniform yange seetaaga kubeera mukwano gwa munnamagye okola ekituufu eyo endowooza bano bannansiko bye bagiteekamu ate tulina ogikola ki okugijjawo ensonga lwaki njagala bannayuganda bafune endowooza empya endowooza y'omugigi omupya endowooza nga bwe kiri Kenya nga bwe kiri Tanzania nga bwe kiri mu mawanga amalala gonna President Magufuli munnamagye President Kenyatta munnamagye Uhuru simunnamagye kati ekyo kikuyambe okumanya nti endowooza bagituteeka mu bututeesi batalina bamagye anti nze omulimu gwange kujjawo katengo anabukola atya obuyinza bw'abantu medi nze omulimu gwange kujjamu bantu kutya okwobekiririzeemu bamanye nti gwe ne bwoba muntu omu ng'oli ku kituufu gobeera majority abo abasirikale nze mikwano gyange mbeera nyumya nabo naye ekyokubeera mikwano gyange si kyekiyina okubakozesa ekituufu kibakakatako okukola ekituufu muganda wange onfuna bulungi bwebifuka ebyamagye ebyefuse dictatorship ebyo Museveni byaleeta dictatorship zetubadde nazo z'abanamagye Amini bwe yajja n'agamba nze ndi musirikale kanve mbula katono omubaka